Wasotano mnaffe tukwebaza okeera okulaba Bukedde TV1 leero lwakutaano kadde kagudira mu gataliko nfufunze kuteesa Junior Moses nembo mulungi katandike n'ebikulu. Abagambi okutema omusuubuzi emisana ttuku ne bamunyagako ssente babazizaayo gye baddiza omusango. Omugaga wa woteeri yaffe ekiwatukira ng'ava okugula ebintu mu katale bamusabidde. Enteekateeka z'omwaliso gwa Festimane 2026 ziwedde tulinze ggo olunaku olw'enkya. Mugenda okutuuka wano nga emidaala gyonna gijjudde. Kkooti ensukulumu ekakasiza obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni eyamuloopa Kasiba nti aggyeeyo omusango. Tukiriziganya n'ensala ya kkooti ku ekyo. Nyongera kwebaza kulaba Bukedde TV wona wosinzira mbujjuvu agaleyo katandike ne police eziza avubuka abagambibwa okutema omusuubuzi mu kisenyi mu katambi akasaasaana nga bamunyagako ensawo eyalimu ssente gye baddiza omusango. Police etegeezezza nti abakwate bakutwalibwa mu kkooti. Oluvannyuma lw'akatambi okusaasaana ku mutimbagano nga kalaga abasajja abakutte ejjambiya nga baliko omusuubuzi gwe babba mu kisenyi kyateeka abantu bangi ku bunkenke. Poliisi yawalirizibwa okukola ebikwekweto mu Kampala n'ekwata abasumba 300. Muno kigambibwa nti mwe mubadde n'abo abaatema omusuubuzi era baddiziddwayo ku kifo we baakolera obunyazi buno nga badde bolekerwako abakuumaddembe okubalaga byonna bwe byali. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Kyokawala bakakasizza nti bano be balina akakwate ku bubbi obwo. Okunoonyereza ku kyagenda mu maaso katambi ako nga we twogerera abaakwatibwa bali bana kati olunaku olwaleero tubazizaayo webaddiriza omusango okulabanga tunyweza obujulizi. Asabye bannayuganda okwongera okubeera obulindaala naddala nga batambula mu biseera byonna era bayambeko okwogera embeera yonna gye babeera beekengedde. Ebyo bibeereddewo nga mu kiro ekigezezza olunaku olwaleero abatuuze mu Nansana East 1B baguddemu enkikwe olw'ababbi abasaze ebbaati mu siringi ne babba amaduuka 3. Ebimu ku bibbiddwa kubaddeko laptop, amasimu n'ebirala. Ab'ebyokwerinda bazze mu kifo kino ne beekebejja engeri ababbi gye bamenyemu amaduuka. Mpulidde nti baatutte smartphone ziri 10, mapeesa baatutte 7 ne batwala ne laptop 2. Eyo y'emu ku byategerekeseekokko. Poliisi ereesembu enkonzi y'olusu okuzuula ababbi naye nga kigambibwa nti bano olwamaze okubba baalinnya takisi olw'embwa neremerera okuzuula ekituufu. Matthew Kalungi omu ku batuuze alaze okutya olw'obumenyi bw'amateeka obweyongedde wabula n'asaba poliisi okuddamu okuteekawo enkiiko z'ebyokwerinda mu bitundu. Tubadde tusaba poliisi nti mukozese obukugu buno bwe mwasoma engeri gye musobola okwa-identifyingamu omuntu atali wa mu kitundu, omuntu akulabikidde ng'omumenyi w'amateeka, ate bwongeremu ne meetings eza security. Poliisi eddemu ekusomesa abantu n'okulaba nga teteekawo olukongolo kuba basaba eno zinyangule zenemba information sikyagibwa poliisi kubanga poliisi wenjiwa information ejja kugamba oli omumenyi w'amateeka nti sali yampadde information. Difensi w'ekyalo kino nga Emale Umalo n'abatuuze boogedde ku bisiba obumenyi bw'amateeka mu kitundu ky'e Nansana. Ab'ebijambiya bangi betukutte naye lwakubeera nti kkooti zaffe nazo simanyi nkola yaazo tubakwata ne tubaweerezaayo naye era akabanga katono mbalaba nga bakomyewo. Obukulembeze bulabika buluddewo nnyo ng'obw'abakulembeze bw'ebyalo bassentebe abo ba mugaso nnyo kulondoola embeera y'ekitundu kuba kati ssentebe ab'ennaku ino bakaddiye abalala tebakyasula na ku byalo byabwe. Olwadisi w'e Nansana kyawusulwanga akubiriza abantu bennyini okwekuuma nga baggalawo bulungi enzigi zaabwe n'okweza kamera zimulengera. N'okulaba nti tukozesa CCTV cameras, tulina okufuna cameras ku businesses kituyambira nnyo ddala ekyo nti tutulakinga bano abamenyi b'amateeka. Ono ategeeza nti bakola ekisoboka okukwata abenyigidde mu bunyazi buno. So tugumya abantu nti ebyokwerinda mu Nansana binywevu era twongerera ddala okulaba nti bano abavubuka abatutawaanya
abantu balinnya ku nfeete. Lugendo Crispo ne abo batuusa ebyakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV. Ate kabadde kaseera ka buyinike ku kanisa ya St Paul ekulambiro mu kusabira omwoyo gw'omugagga wa wooteeri eyagwa okumpi n'emmotoka n'afa ku Lwomukaaga ng'ava okugula ebintu mu katale ebulamu ku lw'Emityana. Abantu ab'enjawulo bamutendereza nga bw'abadde empagirwaga mu kanisa n'ebyobusuubuzi. Afiiridde wano nga aggula bintu. Amole g'okufa kwa David Magezi tagenda gatandika okusasana ku Lwomukaaga lwa wiiki ewedde bwe yagwa ekigwo okumpi n'emmotoka we yali asse ebintu mu booto bye yali ava okugula mu katale ebulamu ku luguudo lw'Emityana. Kati olwaliro omubiri gwe gutwaliddwa mu kanisa ya St Paul ekulambiro ogusabira ng'eno abadde akulenga omumyuka w'omukubiza abakristaayo. Okusaba kwetabyeko abantu bangi okulina yaliko omumyuka wa Salem Stephen Kavuma akulira olwa gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi n'abalala bangi okulina ab'ekibiina ekitwala ziwoteri mu ggwanga omugenzi mwabadde akola. Okusaba kulemeddwa Reverend Maxwell Sebugwawo nga mu kuyigiriza ennyamidde olw'obutabanguko obususse mu maka ensangi zino ne basaba abakkiriza okuwala ebikolwa bino. Tubadde tuyomba buli kiseera munange sikwagala nga kiki tulwemba nga mpita mu bizibu nga waliwo ebizibu ebintawanya nga nsigayo ekifaananyi kyo nga mugamba nti Mukama wanyiizisizza ekizibu ky'omusajja ono ekyo nempitamu nga kisobola. Asibye abantu okumanya Katonda nga bakyali balamu so si kumala kufa. Abamu balwako emyaka 5 nga muganda waffe Dawudi, abalala balwako emyaka 8, abalala balwako 10, abalala bamerako ssaawa ku ssaawa, abakomalako ennaku 2, abamalako emyaka 2, naye era ffenna tusigala tuli baki. Dorothy Kabugo mukubiza w'obusumba bw'ekisaasi yasomye obubaka obw'okusasira okuva eri kanisa. Abako okuva ebushenyi bategeeza nti omugenzi abadde empagirwaga gye bali bamusiima olw'okuwasa omwana waabwe. Omukolo omwa MC buli omwava ku mukolo nga akkiriza kiza joliga ate abadde ayagala nnyo omwami we era nkakasanga nakati ate amwagalira ddala omwami we. Rachel, we thank you for standing with your husband. He saw worried in my face. I looked very worried and scared. He looked at me, told me in Uganda, he said, Joshua, where are you sleeping? End up here. Yena mwandu w'ekimageze asimbye n'abeeredde okuva balu yafa. Like ansalawo mu mutima gwe mu busirise bwe, he makes a very good decision. That will be good for all of you. Ategeeza nti omufumbo amaze emyaka 2 bugomo nga bwekituuka kuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja buli kimu abadde akituukiriza. Ono ayogedde ku bulwadde obuzibusumbuwa ba hypertension emergency kabeera mu ICU like ate mu kubeerayo mu bulumi ayagala still aba protecting nendaba nga he's carrying a lot of burden. Yesenye ayogedde ku mugenzi ng'abadde ekyokulabirako abavubuka olw'okubaza mu bisundu by'enkulaakulana n'okwagala Katonda. Kino kituwa ekyokuyiga ffe abakyali abalamu nti era oli enkya toliiwo naye Katonda atuyambe ffenna tubeere bankizo tubeere ba mugaso eri eggwanga lyaffe mu kaseera ako akatono kooliwo nga mwaye magezi bw'abadde abantu bayise bulungi kubeera ekyokulabirako. Abawoteri babadde akola bamwogeddeko ng'omusajja obw'enkulaakulana ate ayagaliza. As the managers managing all these hotels in Uganda, we just call upon the family of David that we are there for them. We think we have lost. Even recently we are restructuring our association and we had already given him some responsibility. Omugenzi agenda kuziikibwa olunaku olw'enkya ekikonge mu disitulikiti y'Emityana. David Tamale ne Marvin Mukasa Museyi bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Kitalo nnyo ddala tubasaasidde nnyo bannaffe. Ate zo enteekateeka z'omwoleso gwa Vest Money ogusinga obunene mu ggwanga kukwata ku by'obulimi n'obulunzi okuteekebwa Vision Group ziwedde. Abagenda okwolesa amaze okussa ebigenda okwolesebwa ku Kisaawe Kololo era nga tulinze ggwe okuva enkya okutuuka ku Sande ojja oyige.
abagenda okolesa mulesi gwa Vestman okutandika olunaku olw'enkya beeyongedde okuleeta ebintu ku kisaawe Kololo. Buli gwolaba yeetera nga bateeka ebintu bulungi okusibisa abagenda okujja okwanguyirwa. Okya David wa Detra Energy akuleetedde ebintu ebikozesebwa mu maka ng'onaabisaze ebbeeyi. Tubaletedde ebitundu 5 ku 10 buli enfumba tekinologiya ennungi. So tubakoowola mwena mujje mu Harvest Money mufune ebirungi UPPC byabaleetedde. So twagala mujje wano mulabe mwefunire ku tekinologiya gwe basaze ebbeeyi. Yesoro Yusuf wa Kibinge Farmers akuleetedde endokwa ez'omulembe era akubiriza abantu okujja mu bonje. Tulina n'ebitooke eby'omulembe okuva e Masaka. Ebitooke tulinayo Musakala, tulina Kibuzi na Kitembe, ndiba Mulangira gonna tugaleese. So nyongera okoowola abantu bannaye mujje mu Moleso ogutandika olunaku lw'enkya mujje ebintu bingi nnyo temusaanidde kusubwa. Michael Bakashaba Ruhanga owajika farm alimu Felix asabye abantu okujja mujje basobole okubasomesa engeri gye baliisaamu ebisolo n'enkoko. Tutuusa obukoko obw'olunaku olumu okuva mu Netherlands wamu ne Belgium ate nga tulina olulyo lwe bayita Ross 308. Tutuusa n'emmere ey'enkoko okuva mu Netherlands. Emmere eno emanyiddwa nga Sol Profit. Mwenna mujje at least oyo yennyini ayagala okukuguka ajja akuguke, oyo already ali mu system asobole okwongerako ku magezi. Ye Dr. Mukisa Rogers owa Vet Center Uganda Limited akubiriza abantu okujja mu Moleso okugula eddagala etoofu erisobola okulwanyisa endwadde. Vet Center Uganda Limited yefe abaleeta eddagala okuva mu ggwanga erya Holland, eddagala eririko akanyonyi ne tuleeta eddagala okuva mu ggwanga erya America erya Zoetsi. Tugenda kubeerayo ku Harvest Money Expo era tukwaniriza okujja ku mudaala gwaffe. Tubaleetedde ebipya bingi, tubaleetedde ne package gye bayita Vet Center to your farm. Ategeeza kukkiriza wa Compound College ategeeza nti bakuleetedde obuugi obulimu ekiriisa ku bbeeyi rayise. Kololo okozesa ebintu ebyenjawulo. Tulina obunga bwa soya nga mulimu pumpkin ne yellow maize. Tubaliza okujja tuwagira kubanga buugi bulungi nnyo ate bulina. Mbabazi Mona wamunaze okyadisa aleese omuti ogw'amapeera amanene ng'akubiriza abantu okujja ku mudaala gwe okugulindukwa ez'omulembe. Tulina apples jangu egwe balima apple mu Uganda, enkoma mawanga soft seed pomegranate. Tulinawo ebibala nga nnoni, ebyeddagala, dragon fruit, ebika bya apple tulinawo bina bye tuleese okwolesa. Tulinayo emicungwa egiyitibwa pixie orange, mwaka gumu gwokka giba gibala n'ebirala bingi nnyo. So tosubwa bw'otuuka e Kololo noonya story ya Mona's Orchard ojja osome ate ogule ku bibala eby'omulembe. Yejamira Milk Wamero Product Services nga batunda okulima endokwa ezaaso ovacado asaba abantu okujja okubasomesa zabu ali mu kulima haso ovacado. Jangu fe aba Melo Products and Services tukuguze emiti seedlings eza has avocado. Yekyeswa Peter Sobi owano ovacado fumigation agamba nti azina eddagala erisobola okugoba endwadde n'emmese ku faamu. Kulani kampani eno eya Nova Kill Solutions Limited. Tuze Moleso guno ogwa Harvest Money okuleeta ekyokuddamu eri ebisoomooza abalunzi ku farm. Tuze ne disinfectant esinga obulungi mu Africa ne mu Europe bagita Viroseed eva Belgium. Tuleese eddagala eryoza pipe eri abo abalundira mu cage okujjamu ebisejja na enkoko zisobola okunywa amazzi nga mayonjo bulungi CID 2000. Tuleese eddagala erigoba emmese ku farm. Tuleese eddagala erigoba ensowera ku farm. N'olwekyo tubaaniriza Moleso guno Harvest Money Expo gutandika nkya. Yeisiko Swaibo owa Unique World ategeeza nti balese ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo nga buli muntu anabugulako bagenda kumuwa paasi ku bwereere. Teko wano tugulawo nkya baleetedde ebintu eby'emulembe okuva e Germany, okuva mu nsi ez'enjawulo, okuva e Japan, okuva e Turkey. Bw'ogula bulenda yaffe tukuweerako paasi ya bwereere, bw'ogula pressure cooker yaffe tukuweerako paasi ya bwereere. Tulesaki brand ez'amannya ennungi. Amyuka omutegesi w'ebivulu mu Vision Group Kennedy Muta ategeeza nti abantu babateekedde bulungi. Akasaabale abatulaba nti security ey'ekifo kino emaze okakasibwa nti egenda kubeera gguluggulu nnyo, naye nga nja kukakasa gwali atulaba nti tutya okujja mu kifo kino. Buli omu akkirizibwa okujja okuyingira ojja sasulayo omutwalo gumu gwokka, ate obanga oyagala okwetaba mu misomo gyaffe gye tuteeseteese ojja kutwongerayo omutwalo gumu gwokka ogw'ensimbi. Y'omukungu w'emboozi z'ebyobulimi mu Vision Group Joshua Kato azira abantu okujja mu bonje nga beetegefu okuyiga. Nte tulina emisomo 8
omuli obutunda, tulinamu ente, tulinamu embizi, tulinamu enkoko, tulinamu n'omusomo okukwata ku mateeka ag'ebyobulimi. So enkya kwasi kataboko peeni ojje kololo. Omulese guno okutandika olunaku olw'enkya ng'okomekkerezebwa ku ssande ng'okuyingira kwa mutwalo ate era bw'oba oyagala okuyingira mu ssomo okuba ku kyoyiga era osisoloyo omutwalo omulala. Mutebi Sulaiman yakusakidde guno ku Lwabukedde TV. Webale nnyo Sulaiman, tukulinze munaffe tosubwa okyuse obulamu ng'oyita mu byobulimi n'okulunda n'ebirala ku kisaawe kololo okuyingira mutwalo gumu nga buwulidde n'okusoma omutwalo gumu. Ate yo kkooti ensukulumu erangiridde nga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yalondebwa mu butuufu era yawangula akalulu k'obwa pulezidenti akaakaggwa. Kino kiddiridde kkooti eno okukkiriza munnakibiina kya National Peasants Party Robert Kasibante yali yawabira Pulezidenti Museveni ng'awakanya obuwanguzi bwe okuggyayo omusango guno. Abalamuzi ba kkooti enkulu mwenda nga bakulemberwa Ssaabalamuzi Dr. Flavia Nzijja basizza Kimonga Nkuyege ne bajja entamu kuwulira omusango gw'ebyokulonda ogwaloopwa yakwatira ekibiina kya National Peasants Party bendera mu kuvuganya ku ntebe wa pulezidenti. Robert Kasibante mwabadde ayagalira kkooti okusazaamu obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni ng'agamba nti yalangirirwa mu bukyamu. Gy'obuvuddewo Kasibante yasaba kkooti emukkirize aggyeyo omusango guno ng'agamba nti bwe yeekebeddemu yakizudde nga bw'atalina nsimbi ezigenda okugwimizaawo era olwaliro kkooti nga amateeka bwe gakkiriza omuntu okuggyayo omusango era nga bongeddeko nti omuntu okuteekayo omusango alina okubeera n'ensimbi ezigutambuza wamu n'obujulizi obwesiganyizibwako wabula nga bo bakirabirawo nga Kasibante ono yali talina bujulizi bumala. The constituency of the presidency is the whole country which had over 50,000 polling stations in the just concluded elections. Gathering evidence from such a constituency, evaluating that evidence by the lawyers, and eventually presenting it to court within the prescribed 15 days has serious logistical and organizational implications. Mwone basinzidde ne bagoba omusango guno oluvannyuma lw'okukkiriza okuggyayo. Wabula abalamuzi 8 tebalagidde Kasibante kuliyirira bya Europa okuggyako omulamuzi omu Christopher Madrama. The unanimous decision of this court is that we hold that the petition against the declared candidate Yoweri Kaguta Museveni having been withdrawn, he is conclusively taken to have been duly elected as the President of the Republic of Uganda. And presidential election application number 1 of 2056 are hereby dismissed on account of withdrawal. By majority decision, Madrama, Justice of the Supreme Court, dissenting, each party shall bear its costs of the petition and the application arising therefrom, including the current application. It is so ordered. Oluvannyuma lw'ensala ya kkooti, Kasibante ayogeddeko n'omusasi waffe. Bakutwala mukisa guno okwebaza kkooti, okwebaza Supreme Court n'abalamuzi 8 abakitegedde nti tuli bawejjere ne bakola ensala ennungi ey'okubeera nga tetugenda kuddira omuntu ali mu buyinza ate tumusasule. Enoch Barata nga yakulira ebyamateeka mu kibiina ky'NRM asanyukidde ensala ya kkooti ogw'omusango guno n'okulangira omuntu wa Pulezidenti Museveni ku buwanguzi bw'akalulu ak'obwa pulezidenti. Tuli basanyufu nnyo era tukubiriza abantu baffe mwenna kati kkooti erangiridde nti mu butuufu omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni yalondebwa bulungi ate nga mu butuufu ate ye pulezidenti wa Uganda addako. Wabula ne yennyamidde olwa kkooti obutalagira munnakibiina kya National Peasants Party Kasibante okuliyira Mwai Museveni olw'ensimbi zonna ezisaasaanyiziddwa musango. Naye nga bwe bibeera tukkiriziganya n'ensala ya kkooti ku ekyo nakyo
tetulina buzibu nakyo era tujja kigondera. Asante yali yaddukira mu kkooti eno n'awaabira munnakibiina ky'NRM era yakwatira ekibiina kino bendera ku kulonda kwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akacooka ebyokulonda ne ssaabawolereza wa gavumenti nga bakanya obuwanguzi bwa Mwami Museveni ng'akakiiko ko ak'ebyokulonda kavunaana okwekobaana ne pulezidenti Museveni okubba akalulu n'olw'emivuyo gyonna egyaliwo okuvyaddira mu kuba kampeyini okuwamba abalonzi okulemesaamu ku beesimbyewo okuba kampeyini abasirikale okwenyigira mu kubba obululu okulangira Mwami Museveni mu bukyamu n'ebirala. Era njagala kutegeeza eggwanga nti nze nga Kasibante ne National Peasant Party tebinnaggwa. Joseph Innocent Senfuma ne Musa Sewankambo be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Yongerayo n'amalala abayizi abakuguse mu by'obusuubuzi ne business ku MUBS batikiddwa ku University Makerere ku matikira ag'omulundi ogw'76. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kata Museveni amatikira ageetabiddeko ku nkola ya Zoom ng'asiimye omuwendo gw'abavubuka abatikirwa ogweyongedde. Omukolo gw'amatikira ga Makerere University ag'Ensanvu olwaleero gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo okuli Dr. Patricia Adong Ojangole akulira Uganda Development Bank n'abalala. Kano gayingidde olunaku olwokusatu ng'abayizi abakuguse mu by'obusuubuzi ne business ku mutendera gwa diguli ey'okusatu ey'okubiri n'esooka kuva ku ttendeko lya Makerere Business School MUBS Nakawa be batikkiddwa nga amyuka Chancellor wa Makerere University Professor Barnabas Nawangwe ayogedde ku matikira gano gagambye nti gajjidde mu kiseera nga waliwo okukola obulungi mu nsengeka y'amatendekero mu nsi yonna. Ayogedde ku kampeyini ey'okwongera okusinkana abaasomerako ku ssettendekero okubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okutumbula ebyobuyiiya. In this regard, I would like to interest you in the Makerere University Careers Fair scheduled for 11th-13th March 2026 here at the university, where we are planning to have our recent graduates and current students engage with the various industry partners on how to transition to the work environment. Omwogezi w'enjawulo Dr. Ojangole akuutidde abayizi okujjumbira enkola ya tekinologiya okulaba nga batuukana n'omutindo gw'ensi yonna. Focus on innovation, digital connectivity and global participation. Professor Barunywa ayuzayuzizza abayizi olw'okutuuka ku buwanguzi n'abasaba okubeera ekyokulabirako nga bakulembeza empisa. I want to warn you, since you are business students, don't use this knowledge to cheat. Keep disciplined as you have been, especially professional discipline. Chancellor wa Makerere University Dr. Crispus Kiyonga yebaza President ne Mama Janet Museveni olw'obuvujjirizi bateeka mu kyagambye nti kyongedde enkulaakulana ey'omugondo. I extend our deep gratitude to one His Excellency Yoweri Kaguta Museveni and the NRM government for the invaluable financial and other support that the university receives. Akuutidde abayizi okukozesa bakuguseemu okwetandikirawo emirimu. Minisitule w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kata Museveni omukolo agwetabyeko mu nkola ya Zoom ng'ayozayozezza abayizi ne ssettendekero olw'okutuuka ku buwanguzi buno. Alaze essanyu olw'okuba abavubuka bangi batikiddwa mu nteekateeka eya Emerging Leaders Program eyateekebwawo nga basobodde okufuna obukugu okukyusa obulamu bwabwe n'eggwanga. And I'm so proud to say that some of them are already making their mark in public life. I think of Dangote Lawrence Alonso, now mayor-elect of Arua City, and Robert Maseruka, member of parliament-elect for Mukono South. Though they serve on different political platforms, they share something far more important. Abudde abatikiddwa nti ensi yeetaaga obukugu era baweereze n'obwesimbu. You are stepping into a world that desperately needs your talent, your energy, and your commitment to excellence. But more than anything else, more than your degrees, the world needs your character more than your skills. Abayizi abasukulumye ku bannaabwe okubadde Sarah Aloyo ne Dorothy Nakato basiimiddwa era twogeddeko nabo. Kuva mu ntandikwa
I've always been on top. Tubadenga to reaching out to children in different societies. Mbatikidde mu mbadde ne Dr. Godfrey Masereka ne Augustus Mulenga King Caesar era boggedde ku byakuguseemu n'engeri gye bagenda okubikozesaamu. Olwaleero nsiima Katonda antuusiza ku ddaala lino ery'okufuna masters. And I'm very grateful that the knowledge I've acquired today, I'm going to use it to impact society. Mbalala mbadde mbako omukyalo omulondo w'emukono Sheila Maniyo ne Daniel Kyabayinze afunye degree mu business administration abalazisanyula obuwanguzi. Kyensuubira nti guno omusomo gwenkoze oba gwemmaliriza gugenda kunnyamba nnyo mu kutaputa ensonga mu palamenti. Nga nsomye okumanaginga business n'okutandikawo business. So era nsobola okutandikawo ka business akatonotono nange nensobola okwemployinga abantu abalala. Entanda gyempa abayizi abayina okubanga tebayina kugaana mulimu gwonna gunajja maaso gye bali kubanga oyinza okubanga kyosomye kyoyagala okukola n'otakifuna naye kyonna ky'oba ofunye yebeera entandikwa yekyo kiyinza okutwala ku ekyo ky'oba osomye. Waliwo ne Ronald Akampa aliko obulemu afunye diguli ey'okubiri mu bukulembeze alaze essanyu olw'okutuuka ku buwanguzi buno. Obuzibu bw'ensanze abantu abamu uwo bagamba ekirooto kyo bakiraba naye interpretation yabo nga wogiraba tebeera nungi ebeera negative. Disani Mutyaba ne Joseph Setimba bakusakidde gwino ku Bukedde TV. Mwebale banaffe abatikiddwa mwena tubayozaayoza. Leero mu kanyomero k'omukenkufu Nyanzi Julius atuletedde project ezisembayo 5 zigenda kuyolera ensimbi omwaka guno. Zino zeetaagamu ku capital aweerako naye nga zizza kiralo. tutambula era nga ino program esemba mu projects 20 zosobola okukola omwaka guno era nga bwe mbagambye nti teri akola n'aviiramu ekyo nsiba nti bagamba mwaka guwedde naguli ate ne mbagamba nti sente zimera ku miti ate ne mbagamba ekyuma kiwagala kyuma nga naawe olina ekyuma. Emmwanyi ekulembedde mu zaaleero era ebbeeyi yazo erinnyenya ebbanga eriise omukenkufu agamba bw'okenenula mu buto waazo ate kiyitirira. Tizabala na tukulaakulana era emmwanyi tezitukoze bubi naye ate bwe twongerako omutindo ne tukola oyiro eyo nayo project nungi nnyo ey'okukamula oyiro w'emmwanyi watunzi era nga mu mbeera eyo lita tugigula $200 ekitegeeza ekidomola tukigula obukadde 4 naye ng'ate lita eva mu kiro 5 ez'emmwanyi n'olwekyo genda okamula arabika genda okamula alabasta otuleetere. Buto wa kalitunsi naye watunzi nnyo nga ne bwoba tewamulima osobola kunoonya abo abamulina bwe bamala omutema bangi amakola basuula masuule kuno kwakugattidde ne buto w'ensogasoga nga projekiti ey'okusatu. Kalitunsi ali buli wamu abasalamala basala emiti amakoola ne baleka eyo neyejjukira Prof by Research egula ekidomola kya buto wa Kalitunsi anti sente zimera komiti zitabuka mwanyi Kalitunsi ekidomola kya Kalitunsi lita 2 milioni 6 buli lita eba ya $200 ate jjukira bojja tukufunira ekyuma ku kibanja mpola ne kontrakita abantu bano omutya nnyo okukologa kontrakita eruwa obukakafu buluwa ffe bakabaka bogga ba kontrakita mu Afirika yonna ne mu nsi yonna buza abayiseeyo ne bafuna kontrakita ezo nakugamba nti alima ensogasoga teyewala mayiba naye ate eyo nkola y'abajjajjaffe kati ffe tugamba nti alima ensogasoga teyewala ssente bamukolamu amafuta g'ennyonyi bio aviation fuel tumukolamu eddagala ly'ebizimba n'abasajja ennaku zino bayimba nti ffe tuli balwasa mayinja kuba bamutadde ku mutaka Ssejjombwe ne bawaga enjazi zonna ne zaatika leta ku Prof by Research ekidomola ofunamu akakadde k'ensimbi katale weekali. Omukenkufu annyonnyola nti n'okutu kw'abakadde oba kiyite ganodama wamu n'amamera nabyo byatunzi nnyo ate tekuli mirimu gimenya. Ekitiko kino kyemezanga kyokka ku miti ne tugamba bannaffe ekitiko kino kirina omugaso Abachina ne bakikolamu ssente
ne batuletera wano eddagala ganodama coffee ganodama tincture ganodama kwati ganodama coffee tinedda tebajja tutwalako akasente nga tulaba kuno kutukwaba kadde kusibuka wano mu Buganda ne mu Uganda kati asobola okujja ne Prof by Research ne tukuyigiriza okulima ekitiko kino ekya kutukwaba kadde oba ganodama rusidam osobola okirimira ku bukuta bw'embaawo bujjudde bwayise bujjudde ndeeba era obukuta bw'embaawo obwo bw'obulimirako ekiro emu tugikwamu emitwalo 5 kati teebereza ng'okungudde kiro 10 buba bukadde bumeka obwo bukadde 5 sente zimera ku miti ne ganodama amera ku miti. Projekiti esembayo mu projekiti ze tugamba nti sente zimera ku miti ezireeta sente ye projekiti ey'okulima amamera. Bajajja baffe balimanga amamera ne bafuna amamera g'obulo ne bafuna amamera ga kasooli ag'omuwemba ne bagakozesanga okuyiisa omwenge n'abaana abakonziba ne kati akatala akaliwo ke kamamera g'obulo itayo ku Prof by Research ku Equatorial Mall ne Masanafu wali ku Green Valley ojja kuba ogenze mu kintu kye bagamba kyennyini nti teri akola n'aviiramu awo. Kwebaza munaffe bwetyo bwetufundikidde agenkya ya leero tukwagaliza olunaku olulungi tugenda kulekera ab'ekyenkya bakutwala emaaso n'okujjukiza nti omuleso gwa Harvest Money gutandika olwaleero Kololo wano ku kisaawe okuyingira omutwalo gumu n'okwetaba musomo omutwalo gumu paka nga lumu omwezi ogujja. Nze kuteesa Julius ne Mebu Mulungi, Katonda kuume.